balamusiza bannayuganda mwenna abayimbi abazanyi ba firimu ne bannamawulire nsanyiza okuba mu maaso gammwe mu kaseera kano bebazanyi okunyamba n'okumbeererawo ne muganda wange ono Isaac paka kituuse kati mu bulwadde bwa mama waffe ne mu kujjanjabwa ne mu kuwona beebaliza ddala era nsaba Mukama ayongere okubawa n'okubagaziyiza bonna abanyambako bemmanyi ne besitamanyi. Nsaba Mukama ayongere okubagulira enzigi. Nze mama wange abadde kitundu kinene ku nze, so nafiiriddwa nnyo era n'olwekyo nze namukoleddeyo oluyimba mbadde njagala okupafominga ku show nga nduweereza bamaama bonna na buli muntu alina maama we nga mbasaba mwena mujje mutuwagire so tukize ekyoto kya mama wange kyalina ekyokukola show with intentions nti era yagala nfune wentandika kuba abadde afuula banga nteekateeka so nga yagala nfuula nga nteekateeka then nekirala nti balina sako ku dialysis plant yaabwe balina insurance account nga yagala nayo kuteekayo ssente nti omuntu wabage kuba obulwadde bw'ensigo busobola okukwata omuntu yenna tebuliko nti onanywa nnyo omwenge toba onanywa nnyo kino totomanya so it can happen to anyone so toka ku muntu yenna so nga yagateekayo ssente za emergency kuba omuntu ajja nga abadde tamanyi kimuluma nga tamanyi kyekimu kyayitamu omuntu ono nga talina na ssente zitandika kuba ssente ziba na nnyingi so insurance eno weebeerawo ne tuteekayo ssente oli wajja nga alina ekizibu asobola ozijjayo n'azeeyambisa obulamu ne bugenda mu maaso naye engeri gyasasulamu mpolampola nga amaze okusettinga pace so nga nakyo kyali kimu ku birooto bye kuyambako ku balwadde b'ensigo nti naye yali mulwadde nga yagala bayamba n'okukola awareness okutegeeza abantu obulwadde bw'ensigo era yena gwe kikwatako ali wiringa so tuyambako ffe tuli wiringa oteekamu obudde n'amaanyi tukola campaign za awareness mu masomero ne mu institutions ez'enjawulo okuba kwe tukyusako mu ggwanga. Mwebale nnyo. Leero Mukama ye bali kubatuusa wano ekituleese olwaleero wano tuzze okwongerayo enteekateeka ya munnaffe omugenzi Evelyn Lagu kubanga kyali kirooto kye okukola show yasooka gye yali ategese ng'akyali mulamu bw'ensi eno yasazibwamu ate n'ayagala okukola lwe yayiiya ate okwagala okukola endala Mukama teyakkiriza obulamu n'abuvaamu bw'ensi eno ne tulowooza nti nno kyamakulu nnyo olw'okubanga okulangibwa kulanga show kwali kutuuse ne tugamba kyamakulu tutuukirize ekirooto kye kuba ekirooto kye bwe yali ng'ayogera yagambanga byonna mbikoze omwana wange w'okusula nfunyeewo kati njagala mulekerewo ka bizinesi era ekigendera kye kyali kya kukola show eno alabe ng'afunamu kakapito atandikirewo omwana we akalimu kati yensonga lwaki twafuna ekirowoozo ffe nga ffe abaali ku kakiiko already yali amaze okulonda akakiiko akagenda omuyamba okutambuza ku bintu ebyo wano ku Papa's Sport so akakiiko ne kasawo ne kagamba ndowooza tugende mu maaso so ekituleese olwaleero kwe kubategeeza mu butongole nti twasazeewo ng'ennaku z'omwezi 5 luli zaali 28 naye olw'okuba nti nno twafunamu okutaataganyizibwa naye twagala tweteeketeeke bulungi kwe kusalawo nti ng'ennaku z'omwezi meka 5 November so mwenna bannamawulire mwebale kujja twabayise okusookera ddala twagala tubasabe mututambulize ensonga eno ku bwereere nno awatali yadde ennusu naye ne mukkiriza nammwe ate ne mujja mu bungi nga twali gwe tuwadde wadde ka transport yadde gwe tusuubizzaayo siringi 5 so muli banjawulo nnyo era katusabe Mukama ekintu akiwa omukisa tukitambuze nnyo buli omu ali yakole ki buli ali yakitegeere gwe eyali mukwano gwa Evelyn Lagu mmanyi abantu bangi bamwagala bangi tebajja mu kamera nga balina bye bamukolera naye nga ba Evelyn abantu bakola ki bamwagala tusaba tukifundikire bulungi ekirowoozo kye okwagala kwe ekintu kyali awishinga kitukole ki tukituukirize tujja kuba ku Papa's Sport tiketi ya $2 ya VIP ya $5 emmeeza twagambye kakadde naye gwosobola nze njiguze 3 okusinziira ku kiki owulira eri obulamu bw'omugenzi kyakubiri buli muzadde ali eyo nga wandyagadde oleka omwana wo nga omuteeseteese ekigendererwa kyaffe kulaba ntwempawalinga omwana ono
kyonna kye tunaaba tufunye akitwale nga ffenna tekuli akolera musaala yadde atya yadde omu. So kwe kwagala tukole press conference eno, bannaffe bangi abatali wano abandyagadde okubeerawo naye nga bajja kubeerawo. Abayimbi bangi buli gwogamba ganja kukola ki? Nja kubeerawo. Naawe omuwagizi ayagala okuyimba obanga omanye ennyimba za Evelyn Lagu, tugenda kuteekawo embeera nti osobola okusaba naawe n'olinnya n'oyimba. Era twasazeewo tukigambe nti nno light a candle for Evelyn Lagu. Tulina okukkiriza nti nno okukoleza omusubbaawa gw'omulala tekizikiza gugwo oba tekigwereza gugwo. Kakati waliwo omusubbaawa gwa Evelyn Lagu yatulekedde gwe guno, twagala tugukole ki? Tugukoleeze nagwo gwake ng'omugenzi bwe yayaka, oba oliawo gusinge nawo. Tomanya ate nagwo gulikoleeza ow'ogwange oba gulikoleeza omwana wo. So ensonga yeeyo lwaki tuli wano ne bannaffe abali wano n'abalala abataliwo, okusooka okubanjulira abaliwo mubategeere. Kusaidi yange eno besobola bajja kweyogerako. Waliwo mwanyinaze Sophie Gombya kasita yafumbirwa tukozesa nnyo erya bbaawe Gombya kale nabukalu anga ali ku kakiiko akateesiteesi. Waliwo mwanyinaze omulala Nabatanzi aliko Canada kataliwo naye nga ajja mu nteekateeka mwali era ajja kubaawo. Waliwo munaffe Fifi agenda kubaawo. Waliwo Shamim, waliwo Sebogwani wangi yogera nnyo Okech Isaac. Omwana ono yakola ekyenjawulo mukwano gwono naye yasalawo naga nti ne bajjanjaba maama ono buli waga asitula nga wano asitula nga akola bwate kisangika emikwano bwe gityo bwe bali kuba mukwano mulungi n'okuba nti tubeerawo n'ono yennyini sebo manjagane nze Kasavu Fred. Kasavu Fred nga ye omwana w'omugenzi Lagu. Omukulu oyo tujja kitwala nti ye chairman w'enteekateeka eno Mwami Bossa kuba yabadde ne Evelyn ebbanga lyonna ate okusingako ffe abeera naye mu gye bazannyira emizannyo yafaayo. Evelyn ng'era musimu zasooka okukuba eya Bossa ekola ki? Yesooka then ez'abalala ne ziryoka zivuga. Yenze Bossa Sserunkuuma mbadde nnyo ku lusege lwa Evelyn ebbanga ddene paka luyasa omukono mukago gw'enkomerero. Ne tusalawo kubanga olw'okuba olukiiko lwali tumaze okulondebwa nga kuliko mukulu papa Miserch Shamimu Diana Nabatanzi Fifi n'abalala ate nga ne tebo zazitandise okutundibwa. Ne tusalawo tukyongere mu maaso wadde amaze okufa. N'olunteeka olw'okutaataaganyizibwa okwaliwo okuba bwe yafa wiiki ng'emu n'ekitundu bbiri awo nga tewali kisobola kugenda mu maaso paka lwe tusazeewo olwaleero okubategeeza. Era ebibuuzo bibadde bingi kyo n'agenda mu maaso oba ekomye awo naye Mukama mulungi nti abantu bonna nga batugamba banne mukitwale mu maaso kirowoozo ky'omugenzi kiveeyo kuba guno omulundi gwadde gwakubiri ng'ategeka ekintu kino. Ogwasooka mwakira bakisazaamu ku muganzirwazza ati kino gwe mulundi gwe ogwokubiri ate n'afa. Ate ng'ebimu ku bigendererwa bya Evelyn yayagala nnyo ensi emanye ekikwatagana obulwadde bw'ensigo wadde nga ssente azeetaaga. Ti abantu bangi abalwadde abali abalina obulwadde bw'ensigo naye tebafiiriddwako kimala ne awareness ntono. Era tubasuubiza ku lunaku tujja kuba n'abakugu abajjanjaba obulwadde bw'ensigo, tujja kuba n'abalwadde b'ensigo bennyini batubuulire ebiki bye bayitamu. Tujja kuba wayo akadde Mukama wange boogereko eri abantu kuba tusuubira okuba nti kyetaagisa tumanye ffenna kubanga obulwadde bw'ensigo tebulinga bulwadde obulala. Ennaku z'omwezi 5 Novemba ffenna tugenda kubeera ku passport okuyingira emitwalo 2. Sente zigenda kutuyamba nnyo kuteekerateekera munnaffe ono Kasavu Fred kubanga abadde nga takola ate mutonga bemulaba byonna yabiyimiriza asooka ajjanjabe maama kuba yabaddewo. Tweyanza nnyo tweyanzeeke. Abalala bonna abazibayiri family nsaba muyimirire babala bikole bisobola kwanjula omugongo. Abo ezibayiri family byabadde akola ki? Byabadde agugemaje ag'oku ttaka agagenda okubatuukako eyo. Nsaba bwe babatuukako abo bonna nga wazibayiri family muwagire Evelyn. Abantu bangi musobola okugula n'oga siriiwo nze ndi Bulaaya naye n'ogula ne tuwagira ekigendererwa kyakuwagira.